bingwa wa mabingwa mu byemizannyo. Ekyagenda mu maaso n'okusumulula ebyemizannyo anti wulira zo kiba kyangu nnyo bw'okittaamu ttiimu yammwe efuna obubonero bubiri n'etandika nabo ate bwe kibalema temufuna akabonero konna okuva ewa Steve bibiri munda. Ttiimu eri ku muzindaalo mwogera amanya gammwe ne ttiimu yammwe ne mbabuuza ekibuuzo. Abawuliza ba CBS balamusaako nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya Ismail Mayanja, ttiimu Kajambia. Erinnya Kalanzitone, ttiimu Kajambia. Kale mipiira gy'ebika mukimanyi bulungi nti gigenda mu maaso mukadde kano. Kawanda wabaddeyo omupiira gw'ekkobe n'eŋŋonge tuweriza ati gwe guwedde. Kobe ekubye eŋŋonge goolo 2-0. Yes, ekyo mukituuse. Ttiimu endala tugezeko okusevinga obudde. Eno ttiimu Nakaseke, Semogere David, Lubega Joseph. Ttiimu Nakaseke. Omutima omuyanja basambye n'ekinyomo. Ani aguwangudde? omutima omuyanja gukubye goolo 1-0. Babowe bubiri. Tweyanze. Eno ttiimu Mukono Kasoma Hassan. Ttiimu Mukono. Ttiimu Mukono Mukula Amos. Sembera ku muzindaalo. Mukula Amos ttiimu Mukono. Wangi? Mukula Amos ttiimu Mukono. Mukula Amos. Yes sir. Endiga ekoze etya? Endiga ekubye goolo 2 ku bwereere. Ebadde ekubaani. Tebabawa kuba temumanyi gye ekubye. Ttiimu endala. Yiga Hamza, ttiimu Sheko. Lubowa Junior, ttiimu Sheko. Fumbe libadde n'omupiira leero n'emmamba namakaka guwedde gutya? Omupiira ogwo guwedde goolo 2-1. Tebabawa obudde buweddeyo. Obadde ngamba guwedde goolo 1-1. Ate ttiimu Mukono mwabadde mungamba endiga ekubye balangira 2 bwereere. Ekyo temwakikoze. Amanya Mbogote Vin. Team Makerere Boys. Amanya Katende Christopher. Yogerako nnyo. Amanya Katende Christopher. Katende Christopher. Mu mipiira emirala egisambiddwa ensenene olwaleero ewangudde omupiira ewangudde ani? Senene ekubye endiga. Tobawa kabonero. Ndowooza ttiimu ziweddeyo. Ttiimu Cardiff Joko David. Ttiimu Cardiff Naiva Innocent. Kobe likoze litya? Ekyo nakibuuzizza. Njagala ngeye nante guwedde gutya? Ente ekubye engeye 5-0. Tebabawa. Engeye yekubye ente goolo zibadde 5-3. Ziweddeyo? Ttiimu ziweddeyo. Abafunye obubonero obubiri babufunye, abatabufunye. Tule mu ntebe mutereere. Muteredde. Mubuuzo bwangu nnyo. Temwagala sente. Temwagala kuwangula. Kakati ntandise. Muwulirize bulungi. Eno mmere y'amatu. Olina okugula amatu n'owuliriza. Era bw'otawuliriza ekitegeeza ekibuuzo kiba kikoze kiganye. Tutandise bwe tuti. Ekibuuzo ekisooka. Ronald Musagala mu mita 1500 mu World Athletics Championship yakutte ekifo kya kumeka? Ronald Musagala yakutte ekifo kya ate bakubuuza Ronald Musagala ate nawe goddamu. Kiganye. Waliwo amulonda? Tewali amulonda. Kabuuzo kangunyiza. Tuwe answer. Ekibuuzo kiri answer eri nti yakutte ekifo kya 13. Kifo kya kumeka? 13. Tugende ku kibuuzo ekyokubiri.
bane mbagaliza Sabula. njagala muwangule nsabule Sabula. muteredde mu ntebe Wateredde dda. aha kano kangu nnyo Uganda Commercial Bank FC yawangula ligi ya Uganda ey'okuntikko kituufu oba kikyamu sebo kituufu yawangula mwaka ki 1993 nekigaana Tubabuuza mwaka bwekibanga bakituuse bawo obubonero. mbawo obubonero kale mbawadde obubonero ekituufu bali njagale bampa omwaka ne babasaasidde aha tugere mu maaso kino kibuzo kyakusatu Joseph. mubadde mutandise nno Twatandise. mwatandise obubonero mubufunye katugere ku kibuzo ekyokusatu omuzibizi Timothy Dennis Awanyi yakola deputy ye mu Uganda Cranes kankidde mu bulungi omuzibizi Timothy Dennis Awanyi yakola ddi deputy ye ku Uganda Cranes Mwaka 2015. nekigaana ansa eri nti 2016 tugende mu maaso Gende maaso. muteredde nakino kiddemu amukiddemu muli babiri namba 4 sije tuliko Je tuliko. David Mugerwa Tabali Saalongo yani mu byemizannyo mu bya Uganda David Mugerwa muwuzi nekigaana David Mugerwa Tabali Saalongo Tewali wa mulonda. mwena mukkiriza teri alonda Kitte. okay Fred Mugerwa Tabale Saalongo ye netball coach wa national team ya Uganda Bababuuziza batya? Buziza David Mugerwa. Nesala kibaddeko. Nabagambye muwulire nga bwe muwuliriza kati mumukolako kimu. Tuwuliriza mu kusooka agambye David. Buuza ekibuuzo ekisembayo. okay katugende ku kibuuzo ekisembayo namba 5 kino kyangu nnyo kyangu nnyo nkasuke Sabula. okay Uganda Cricket Association yafuuka ddi member wa International Cricket Council nekigaana ansa eri nti 1998 Mukono Mwamuli Kasoma Hassan ne Makula Amos byanika ababuuza ebibuuzo 5 ebirokolo. Team Mukono ebibuuzo 5 katutandike nva Mukono mulibe Mukono katika munswaze oba mumpa obuyinja. Ekibuuzo ekisooka mu Desemba w'omwaka 2021 munnabyamizannyo omukukutivu nga yazannya omuzannyo n'agutendeka n'awangula almost buli kiriwo mu muzannyo ogwo yafa n'ava mu bulamu bw'ensi eno n'aziikibwa Mukono gye musibuka munnabyamizannyo oyo yaani? Isaac Senyange Mando. Nedda ani amulonda badde mbasuubira okuŋŋamba Robert Seguya Sogi eyali omuzannyi ate n'atendeka lwadde. Ekibuuzo ekyokubiri Sogi oyo agenda okuva mu bulamu bw'ensi eno nga nantameggwa w'ekikopo ekya rugby ku Ssemazinga Africa emirundi 2 oba emyaka 2 mpa emyaka egyo 2013 2018 ne 2019. Nedda ani alonda mbadde nkusuubira okuŋŋamba 22 ne 27
ekibuuzo ekyokusatu gye buvuddeko ttiimu ya Saltlo Bright Stars yayanjudde omwami Asaf Mwebazi nga manager wa ttiimu. Asaf ono atendeseeko ku ttiimu endala ziringa 3 naye bwompaako 2 bajja kubonera busatu. kuliko kilabu eya Onduparaka FC, ne Wakiso Giants. Ani amulonda? Jangu ttiimu eno. Juko David timu Kadifu, Onduparaka FC ne Mbalala FC, Mbalala City FC. Nedda. Badde nkusuubira okumpa Maroons oba Nyamityobora oba ttiimu ya Onduparaka. Ekibuuzo ekyokuna. Ttiimu ya City Oilers yawangula liigi y'ensero mu ggwanga erya Uganda emirundi 3 egy'omudiringanwa ng'ekuba ttiimu y'emu. Yakuba ttiimu kyeyo. Teri alonda. Mbadde nkusuubira okumpa Betway Power 216 217 ne 218. Ekibuuzo ekyokutaano. Ku ttiimu 16 ezizannya liigi eggwanga eya Uganda ey'omupiira ey'oku ntikko mulimu ttiimu 2 nga za bitongole ebikuuma ddembe. Mpa ttiimu ezo nga bwe zaamaliriza mu season ewedde. Kwabaddeko Police FC yamaliriza mu kifo kya 18 kya 14. Kwabadde kuliko ne UPDF FC yamaliriza mu kifo kya 9. Badde manyi ompadde ttiimu 18 nga tulina 16 nayo kigudde. Ani alonda? UPDF, okay, awanise omukono naye si buwanika mangu nga sinaddamu answer. Gaddafi FC kifo kya 8 ne Police yamaliriza mu kifo kya 14. Bamugyeko bubiri. Bakusale bubiri. Gaddafi yalangirirwako. Gaddafi nakyo kitongole kikuuma ddembe. Tulina ekitongole kikuuma ddembe kibayita Gaddafi. Badde nkusuubira okungamba Police FC kifo kya 14, UPDF ekifo kya 10 si kya 9 n'enkunnyoka. Tujja kuddamu twabuuza ekibuuzo kimu ekirirokolo musoyisoyi kyamutabiseeko katono. Ekyo ekibuuzo kyo tugenda kibakomezaawo naye tugenze ku ttiimu Kajambiya mwe muli Mayanja Isima ne Kalanzi Tone. Rajabu kababuuza ebibuuzo 5 ebirirokolo. Abakajambiya mbalamusiza. Muyise nazo ngambe Jambiya oba mujjiddaawo tuyise nazo kale kandi bwe zigenda okunyonja. Ekibuuzo ekisooka njagala mumbuli abasituzi b'obuzita abasatu abali ku ttiimu ya Uganda egenda e Birmingham. Kigana Njagala mukono teguliyo. Davis Niyoyita omu, Godfrey Baligeya wakubiri ne Mubaraka Musoke Kivumbi yewokusatu. Tugenze ku kibuuzo ekyokubiri. Kabaka Golf Coronation Cup zibeera mpaka za kujaguza matikira g'abeene. Empaka zino zatandika mwaka ki? 2018. Nkyabusabusa Jambiya ze muyise nazo bazirina obwogi. Kiganye eri alonda mwaka gwali gwa 2015. Tuli ku kyakusatu. Omupiira ogwaggula w'empaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka oguwedde ogwa 2021. Omupiira gwali wakati wa Gomba ne Kyaddondo de Maite gwaggwa gutya. Gomba yakuba goal emu ku bwereere. Bwe bangambye okubuuza ttiimu Kajambiya natidde nga manyi mulese zinzimiya naye baaba kiganye. Njagala mukono ne gubula. Kyaddondo yaguwangula eggolo zaali 2 ku bwereere. Mbuuka Isaac Senyunja ye yateba brace mu geemu eyo nga ne maaso mwogi wali akalidde.
tuli ku kibuuzo nno kyakuna birabika okuba nga binzigwako ebyawaka tiimu Kajambiya. Omupiira gwa liigi ya Uganda wakati wa KCCA FC ne Wakiso Giants ogwa Galawo liigi gwagwa gutya? Wakiso Giants yagukuba goal emu ku bwereere. Munoonyeza wali ejjinja ne muyisaayisaako ku Jambiya babawo obusatu. Tuli ku kyakutaano nno ekisembayo ku byawaka. Mu muzannyo gw'emmotoka z'empaka wano mu ggwanga ani akulembedde ekimeza ky'abavuzi? Ponsiano Lwakataka. Obubonero obumanyi? Onzigyeko omutwe nkakase. Kale babawo obusatu ne mbanyuka. Byanika ababuuza ebibuuzo 5 ebirokolo. Katende Christopher Nembogo Tevin Olwa oli mulangira Mbogo kale bafaananya linnya naye katutandike ekibuuzo ekisooka tuli ku byawaka olunaku olwajjo ttiimu ya Kampala Queens yalangiridde signing yaabwe eyasoose mu season mu mwana omuwala Sumaya Komuntale abaffe ono bamujje mu ttiimu ki? Temunkwata maaso. Timu Nakaseke. Timu Nakaseke bamujje mu Toro Queens. Bakuwe. Tweyangiza. Abaana abava kasozi k'abayivu Makerere muddemu kino. She Corporates akaseera kano we tuwogerera tukimanyi nti bawangula liigi ya Uganda era be bagenda okugenda mu CAF Champions League Zonal Qualifiers eza Sekafa. Ebibinja babikutte jjo bagenda kuzannyani. Mikono jijo. Timu ene eri wano. Timu Mukono Kasuma Hassan mu kibinja kyabwe mulimu Simba Queens, GRF FC ne J Joint Star eye South Sudan. Baba we. Akasozi akemakerere simanyi oba muwala mpaka walampe oba gye mubeera naye muddemu kino. Njagala ompe ttiimu mu liigi y'ababinyerwa mu ggwanga erya Uganda sizoni ewedde nga ye yasinze okunywesa obutimba okugiteeba eggoole nnyingi. Yabadde Police FC. Wadde Bulls nyabo. Ani alonda kifu jangu musiramu. Timu Kajambiya, timu ya Toro nyabo. Banakuwagwe Toro tubadde nayo mu liigi tuula wansi tebamuwa. Bwana Ntambi Toro ne Toro United tezaawukana. Byawukana nnyo. Kale tomuwa. Ate omusale. Ekibuuzo ekyokuna Toleyo gye batugambye aba Kajambiya bagitebye ggoolo mmeka? Gola 5-3. Munjiya mukono ndabayo gumu mu bbanga. Jangu baba. Okigwa bakusala. Juko David timu Kadifu golo 8 bakuwe. Tugenze ku kibuuzo ekyokutaano Makerere Boys Mbogonga kiki ngamanyi tugaweddemu. Mani mwegali. Kale damu kino Mbogo. Muddemu kino. Njagala ompe uliriza bulungi nnyo. Njagala ompe season eziri active ezakazanyibwa mu liigi y'eggwanga erya Uganda muzannyo ogw'ensero bukyanga etandikawo. Season ziri 8 nyabo. 24. Ntwale ki? 24. Nidda ani alonda? Omunane bayatandise 2 mmeka wano. Season ziri 25.
kubanga liigi yatandika 95 zaali badde 27 naye ziri 2 eza covid ne tuzijjako. Temubalya nakamwe tewabalya naka. Bwe mabaliriza nne ebitaano bino nina akama kamwe okuva bannaffe abalukasa restaurant tuli ffenna katutandike ebyawaka ebiri lokolo. Ttiimu ya badminton egenda mu Commonwealth eriko abakungu babiri mubampa amannya. Anet Nakamya ne Tom Kasujja. Nemuseerera yesiraba mukono. Anet Nakamya mutuufu obadde ompa William Kabindi yewookubiri. Tugenze ku kibuuzo ekyokubiri ttiimu eya Nakaseke. Ebuvanjuba bwa Uganda gye tuyita Eastern Region omuzannyo gwa rugby wano mu ggwanga gulinayo clubs 3 ne mu mpeeko 2. Heathens ne Warriors. Ebyaddala oba ebyokuyiiya Mbadde njiya nkitegedde obadde ompa ery'omukono obadde ompa Mbale Eagles Rugby Club Bumugeni oba Nyondo Rugby Club. Ebiri kwezo mbadde nkuwa busatu. Tugenze ku kyokusatu nga bokkiriza nti oli mukunjiira mu mipiira gy'ebika by'Abaganda enkima n'ennyonyi ennyange zirina bye zifaanaganya mu mipiira gino egy'ebika kyeki? ebika ebyo byawandulwamu luzannyo lwasookereza nekigaana teri mukono. Obadde olina okuŋŋama nti ebika ebyo kye bifaananya kwe kubanga balina engabo 2 bombi era ng'empologoma yawangula 2000 ne 2 so nga ate ennyonyi ennyange 1957 ne 97. Enkima tuli fena esebo. Tugenze ku kibuuzo ekyokuna wetuli sebo. Njagala mumpe MVP oba omuzannyi eyakira banne mu liigi y'ensero mu ggwanga omwaka gwa 2020. Jimmy Enabu. Nekigaana teri mukono. Bade njagala Cyrus Kiviri. Tuli ku kyakutaano ekyawaka mu omwaka Hasfa Nasuna bwe yegatta ku UCU Lady Cardinals ng'ava mu Kawempe Muslim. Mwaka gwa 2019. Kati kyokoze kibayita batya? Onkubye jjinja ne weekweka kubanga magega sikulaba okunoonya ku muzindalo sikuleeyo onjeyiza luno baaba. Mwaka gwa 2017 gwe mbadde njagala okumpa ne mbajjukiza bannaffe aba Alcasar Restaurant abafumbi b'emmere. Kituufu okumanya tubaagaliza mwemulugunyizaamu ekyavudde ku linnya ekizibu ekyavudde ku linnya ne tusaba katubawe ekibuuzo ekirala muve wano ng'emitima gyammwe gikkakkanye gisimbe si bwe kiri Bwekirise. Kibuuzo kyangu nnyo okumanya tubaagaliza. Kabuuzo kangu nnyo wuliriza. Asaf Mwebaze alina coaching license ki? alina CAF B. Ne mwewangulira obubonero. Kage y'olunaku lwaleero bagita Timo Cardiff n'okulicha kababuuza ebibuuzo 5 mulimu Juko David ne alinayo Innocent. Bateredde Dambalaba. Tuli bumu? Tuteredde. Yeseo. Muwulirize bulungi. Muwulirize bulungi. Tuteredde bulungi? Yeseo. Mukalidde. Bino ebibuuzo byangu nnyo naye temumalamu maanyi ng'abaasose. Njagala obubonero mukwate bukwasa ate munansanyusa n'okubawa obulala nja kubawa. Nja nakubwongera bwongezi. Tusooke kino ekyamu. Mu World Athletic Championship Uganda yabaddeyo n'omuddusi omuwala mu mita 50
Mumpuliza bulungi? Tuwa amanya ge. Winnie Nanyondo. Newe wangulira obubonero. Soko ekibuzo ekyo tukibuuza bulungi I think. Makitegedde bulungi era. Ddamu okyetegereza. Nkiddemu kibuuzo. Mu World Athletic Championships Uganda yabaddeyo n'omuddusi omuwala mu mita 15,000. Asa nakuweerwa Winnie Nanyondo. Kiba kifu. Winnie Nanyondo tadduka mita 15,000. Isma Mayanja timu Kajambia Esther Chebeti. Goba kuwe. Aha. Ekyo kyaganye tugere mu maaso. Kino kyangu nnyo. Temugwa mu maaso. Munywedde? Kwetuli. Nsabule? Yes sir. Tutandike. KCCFC teyawangula liigi okutuuka mu 1981. Kituufu oba si kituufu? Kituufu. Ne kigaana. Ekyo tebakironda. Tebakironda baga kulonda ngambi mu kituufu. Akajeke bakalonda. Baga kulonda ngambi kituufu. Si kituufu. KCCFC newankubadde kati bagita KCCA ne KCCFC ebiseera ebyo yawangula mu 1976 era newangula ne mu 1977. Tugende mu maaso. Nkasuka ekyokusatu. Muteredde? Kano mukanguye. Nkasuke? Martin Kayongo Mutumba yasooka ddi okuzanyira Uganda Cranes. Biri 10. Ne kigaana. Olwa mulonda. Oba Kayongo taliyo. Tewali walonda. Ekituufu kiri nti Kayongo yatandika okuzanyira Uganda Cranes mu 2012. Tuli bumu. Nkasuka ekyokuna. Terera mu ntebe saagala okukaaga. Pozi yegwejuuko. Katirira bulungi mu ntebe. Owa ayina ife. Kiri kitya? Sabula. Nsabule. Oteredde. Tugende ku kibuuzo namba 4. Brian Masaba yazaalibwa nga 12 Septemba 1991. Tuwuliriza bulungi? Munnamyabizannyo w'amaanyi nnyo wano mu Uganda. Abaffe azannya muzannyo ki? Cricket. Ne mwewangulira obubonero. Tugende ku kirala. Awo nno munsanyusiza. Kano kano mukaddemu. Nkasuke? Wetuli. Muteredde? Katandike. Tubuulire omukubi w'ebikonde Munayuganda ng'erinnya epaatike lyekazaako The Dream. Kasimu Ouma. Nimwewangulira obubonero. Tugenda bweru w'eggwanga nsuubira akajambiya akalina obwogi buli luuyi. Tuli ffenna. Zinzimiya mugimanyi? Najjolo gye mumanyi? Najjolo mugimanyi? Zinzimiya temugimanyi? Mponye. Wambadde manyi muli zinzimiya. Tuli ku bya bweru w'eggwanga.
mumpeeyo kirabu bbiri eza Bufaransa Al Hadji Diouf zeyazanyira omupiira. timu ya Monaco Mase ntwala ezo Monaco ne Mase anti n'obudde buweddeyo kiganye teri mukono. Club ya Social Rennes ne Lens mubadde mu mpaako bbiri zemba wadde 3. Ekyokubiri AFCON wa 12 Nigeria yazanya Cameroon ku final mpira gwagwa gutya. jali kuba gol bizi ku bwerere. Ani yawangula? Nigeria. Nekigaana. Olaika wali tonnazaalibwa. Njagadde nnyo kuwa obudde ng'odda mu kifu. Mpira ogwo gwagwa 2-2 mu normal time ne bagenda mu busaale Cameroon ne wangula 4-2 mu penalty. Tugenze ku kyokusatu mbulira n'antamegwa wa Rugby Africa Cup ow'omwaka gwa 2022 ngamba gwe. timu ya South Africa. Nabadde nesunze ka vibe wano wetuli naye baba kaganye omukono guluwa. timu Sheko Namibia. Bakuwe gyembadde njagala eyo. Ekyokuna banange abazinzimia abanajjolo Argentina yazanya Germany ku final ya World Cup wa 2014 sibwe kiri. Yes sir. Argentina yali ewangudde timu ki ku semi final. timu ya Netherlands. Waliyo omukono ja muje timu kyeyo Lwa Mathias timu Sheko yali timu ya Belgium. Mwinayo obubonero bwemba mwina bateme ne bate balimera bateme omusajja oli mumpeera obubonero bwe baali badaki omupiira ogwo gwagwa 0-0 mu 9 ne bagenda mu busaale Mugirimani yayitirawo mu busaale Musheko babatema obubiri abo abasajja abo mukirize bannaye ate wewunye bo babatemi ate abadde nyini kibuuzo afunye awo yebbingwa wanyumira. Tugenda ku kyokutaano bannanga abakajambiya bazinzimiya sikyo ekisembayo. Mumbulire omusajja eyawangudde Wimbledon Open ow'omwaka guno. Kiganye. Waliwo abaagala onnunula. timu Sheko Egamza timu Sheko yabadde Novak Djokovic. Babawe. Katende Christopher Nembogo Kevin Byanika ababuuza ebibuuzo 5 international. Team Makerere abaana bava Kasozi Kabayivu nabenako mu 10 awo simanyi mweje muva mu kikoni abaana kwe bali babawuliza naye mubawe kusanyu nga muddamu bino. Katende Christopher oli mugave Nembogo TV. Ekibuuzo ekisooka tugenze bwe lw'eggwanga Spain ly'eggwanga lyokka mu byafaayo by'ekikopo ekya Bulaaya okukiwangula n'ekyeddiza bukyanga ekikopo kino kitandika mu mwaka ogwali 1960. Spain yakikola mu myaka ki? 28 ne 2012. Abayizi abo bakubye mu ngalo. Ekibuuzo ekyokubiri Mpabuwi Mutendesi eyali ku ttiimu ya Spain eyawangula ekikopo ekya Euros ekisembyeyo. Deroboski Ayina limu nga lya kovu. Jangu timu eri wano. Yuko David timu Kadifu Vicente Deroboski. Bakuwe. Ekibuuzo ekyokusatu njagala mpe omuwanguzi asembyeyo ow'engule eya Golden Boy nga tetunagenda mu COVID. Kylian Mbappe.
Nedda. Team Sheko. Yiga Hamza, Team Sheko. Abadde Erling Haaland. Bateme. Badde nkusubira okumpa omuzanyi Pedri Gonzalez Lopez. Ekibuuzo ekyokuna Team Makerere togwamu maanyi. Mbogo tuyamba ddi munnaffe. Kale. Njagala ompe emirundi egiri mu meters 1000. Mirundi 10. Kugamba mu bufunze buli mita 10 guba mulundi. Nedda kifu ani amulonda. Jangu tulabe. Kasoma Hassan Team Mukono mirundi 25. Tema. Emirundi 2 n'ekitundu. Kati sebo mutwalo gunaaba mu meka. Kakati. Emirundi 2 kale Team Makerere muddemu kino ekisembayo. Mukadu w'ekisaawe Team Makerere ekigenda okuzannyibwamu final eya World Cup 2022 kata. Enseta abuse. Kale ani alonda Team Sheko once again jangu tulabe. Yiga Hamza, Zaire Stadium. Anji? Zaire Stadium. Bakuwe. Team Makerere ne mbanyuka. Enseta abuse. Muteredde bulungi. Bino binyuma. Tutandike. Gwaluddewo. Nzaluddewo. Kugamba nsabule. Tutandike. AFCON eyasooka. Okay, kankide ngulungi. Wait. AFCON yasooka kuzanyibwa mu 1957. Yalimu ttiimu 3 zokka. Okwali Egypt, Sudan ne Ethiopia. Tuwe ensonga. Zizasobola okwewandiisa. Ttiimu eyokune yalina okusamba teyajja balina entalo ewaabwe. Obudde bwadde bwawedde. Obudde bubadde bwawedde. Okay, tiimu ki? Bano abaana beesetingira tayima. Seconds ziba 10. Kiganye. Ani amulonda? Rather ani abalonda? Teri alonda boy answer. Ensonga yali nti South Africa yabigaana olwa apartheid. South Africa bali disqualifying. Olwa apartheid. Okay, tugende ku kibuzo ekyokubiri. Tuteredde? Okay. Ani yali best young player mu Euro wa 2022? Pedri. Rodriguez. Matide. Sitegedde best oba yanga. Tebakiddamu. Ekibuzo nakibuuzizza bulungi era mwagagambye bonna tobawa ansa bategere lwaki bagudde. Ekibuzo kibadde nti ani yali best young player mu Euro wa 2022? Ansa nebeera nti Pedro Gonzalez Lopez. Otegedde lwaki ogudde? Akitegedde dasema. Tugere mu maaso. Sabula. Nsabule. World Cup wa 2022 sikanziremu. World Cup wa 2026 ejja kuzanyibwa amawanga 3. Sorry. World Cup wa 2026 agenda kuzanyibwa mu mawanga 3 okuli Mexico, USA ne Canada. Abafu egenda kuba World Cup ya kumeka.
egenda kuba World Cup ya 3 mu 4. waliwo amulonda yuko David timu kadifu ya 23 bakuwa obubonero bwo tugende ku kibuzo namba 4 muterede onpozi yani pozi gwani Junior Lubowa ngolinga kiki olutawo olekedde muntu wa talo mwendi olutawo moli oba anso jimu omukuba kama abalira munda sindika ku bulutu asindika bluetooth oliye mwongezi gwomu wa anso kiri okay tugende ku namba 4 mu muzannyo gwa Formula 1 singa dereva akwata ekifo ekyokubiri mu leesi emu afuna obubonero bumeka obubonero 18 kituufu gwomuwa ansa bakuba obubonero labada webetulungi ati kati nakawangule gwagamba munne tugere mu maaso kino kyekibuuzo ekisembayo kino kyangu nnyo era mbaagaliza koze eno timu Sheko yensasage kino mukyanguye Arsenal weba yatandika mu 1886 olwo Chelsea FC yatandika ddi yatandika mu 1896 waliwo amulonda timu Makerere yatandika 1995 bakuwa obubonero awo nembajjako ndi ku timu Nzinzimiya mulibe Nakaseke abalya Naka mumpe obuyimba bwa Nokuricha busatu mbawo obubonero Nokuricha okamu akokubiri kano kwe yatandikira okay tutandike bweru bw'eggwanga njagala kilabu 2 ez'Ebungereza jeje Okocha ziyazanyira omupiira Bolton Wanderers ne Hull City akayimba akawulidde kosoosa aka Nokuricha baba wadde obubonero bumwetaaga tuli ku kyakubiri final ya AFCON owa 2-2 yagwetya final eyo Cameroon yakuba Senegal gwagwa draw 0-0 ne bagenda mu penalty 5-4 Cameroon nga iwangu 5-4 7 kambawo obubonero obusatu mukama okumukisa ekibaweesewo kimanyi gy'ovudde nti gwaggwa 0-0 Cameroon n'awangula zaali 3-2 penalty naye olugendo lw'otambudde n'akayimba kewasoose okunyimbiramu ako tugende ku kyokusatu empaka za Rugby Africa Cup zatandika mwaka ki gwe towulira muli nti kiganyi kirabye mbadde nkuyiiya nange teryawanise mwaka gwali gwa 2000 nga Rugby oyo atandika oluka lwa Africa mu final ya World Cup wa 2006 Italy gwe yawangula tuli fenna ani yali man of the match mu final eyo Fabio Cannavaro era oyongedde okuyiiya tokomye kubiri omukono gulwa ye biri munda akwata Nzinzimiya ajagudde yuko David timu Cardiff Marco Materazzi era abuteme nga bwe wadde abuteme na Nzinzimiya yali Andre Pirlo
mu fayina eyo nga bawangula ekikopo banafu abayitale. Tugenze ku kisembayo ekyokutaano si bwe kiri ttiimu Nakaseke wekirisebo sizoni ya Thierry Henry yasembayo ku Arsenal nga si wa buyazike gye njagala. Ng'ontunuulira nnyo neetegereza kiki ninda kivaayo bannunula kati era oyongedde okunjiiya. Oyongedde okunjiiya bakuwa obubonero busatu awo yali agera mu Barcelona. tweyanze nnyo tweyanze. Ekisooka bannaffe ab'emukono Kasoma Hassan ne Makula Amos. Morocco ttiimu y'abakyala eya Morocco yawandiise ebyafaayo bwe yafuuse eggwanga ly'abawalabu eryasoose okwesogga World Cup ow'abakyala. Abaffe ani atendeka eggwanga erya Morocco? Siraba yalonda mwali baddemu ngamba omutendesi Reynald Pedros. Ekibuuzo ekyokubiri njagala ompe omuwanguzi eyasookera ddala okwetikka engule ya Golden Boy mu mwaka gwa 2023. Yali Marco Donovan. Oyiyanze baba. Ani amulonda? Wali badde ompa Omudachi Rafael van der Vaart. Ekibuuzo ekyokusatu World Cup final 2010 yazanyibwa mu kibuga ki? Yazanyibwa mu kibuga Johannesburg, South Africa. Ekibuuzo ekyokuna bwe tuba tunyumya emboozi wano ey'ebyemizannyo ne nkugamba nti Joshua Cheptegei yawangudde omudaali ogw'ezzaabu mu meters 1,000 aba yadduse emirundi emeka? Aba yadduse emirundi 25. Bakuwe ssebo. Tweyanza. Ekibuuzo ekisembayo mbanyuke mpa amawanga agakyasinza okuwangula ekikopo ekya Bulaaya. Kuliko Spain, Chuma ne kikuba ani alonda Makerere wanika wetakula wanika mukono wanji najja Makerere boy. Germany ne Italy bateme Germany Spain ebikopo bisatu nemba nyuka iri munda yamanyi oke tutandike njaga mumulageko buli bwatemye afe nabwo buno mu buwangule bwangu nnyo timu Kadifu eteredde muteredde kwetulise okay kati ngenda kasukwe tutandike. South Africa yasooka okuzanya mu AFCON mu 1996 era yawangula abaffe ku final ya Megani. Tunisia baba w'obubonero tugende mu maaso nakamu mukanguyi ate nno munsanyusiza tugende mu Euro kankidde bulungi mu UEFA Euro wa 2020 eyawangulwa Italy ani yasukuluma mu kuteeba ggoolo? Ebibuuzo byebyo ng'obikutte bubi. Cristiano Ronaldo. Waliwo amulonda tiimu eno bagiyita batya? Timu Sheko mujje yali Patrick Schick ne Cristiano Ronaldo. bakuwe obubonero. Otegedde ensonga lwaki? Mutegedde ensonga?
tugende mu maaso tugende ku namba 3 kibuzo kya namba 3 kino kyakusatu kuba lwaki World Cup ya 2026 egenda kuba yanjawulo nnyo lwansonga nti yo egenda ogenda okuba omulundi ogusooka oteekebwa malanga 3 waliwo amulonda mubadde mwagala kutugamba kibakulu namwe mujje mwogere ebyammwe kuba kati kuno kuyiga mujje mwogere ebyammwe bali babawe babadde bakidde ene kuliko n'ensonga ey'okubiri kubanga mugenda kubaamu ttiimu 48 si bwe kiri okay n'ensonga ey'okusatu ti ku mawanga asatu ago agagenda okutegeka World Cup kuliko eggwanga lye bayita Mexico nga gugenda kuba mulundi gwakusatu netegeka tuli bumu okay tugende ku kibuuzo namba 4 mu muzannyo gwa Formula 1 dereva bw'asukuluma ku banne mu leesi emu afuna obubonero bumeka 25 waliwo amulonda babawo obubonero babadde batidde kino nakyo mukyanguye tuli wamu nsabule muteredde tugenda ku kibuuzo kyakumeka kyakutaano hamwe mbagadde tuli wamu muwulirize Manchester United yakasamba emipiira 3 egy'okwegezaamu abafu omugate yakateeba goolo meka yakateeba goolo 11 babawo obubonero era obulabye nga wanjawulo nga wabantu babiri oyinza kumugeraageranya otya n'oli gwe wali mukko abadde wanjawulo mu bintu byonna mulimu positives ne negatives bano babadde bantu babiri naye embeera ebadde nti ekiresemu ekyenjawulo ekirimu kiri nti abamu babadde tebeekakasa biki balina kuddamu jjukira abantu babiri baba ne ansa olusi za njawulo olina alowooza nnyinza okwogera eyange n'ebanfu oba eyo oli n'ebantuufu oba eyo oli n'ebantuufu eyange nebaki kati kibadde kikyaleegi eriwo kitegeeza abantu ababiri muba mulina kukolera wamu erina kuba teamwork mulina kukolera wamu erina kuba teamwork tekigana kwekubamu kaamaawo katono nyukomuba abantu babiri nabiganya beekuba akaama nebikwatayo waliwo mbansanyusiza nange ndabalabi nga beekuba aka n'agamba ne munne n'amugamba nakawangula mutaano so enjawulo yeeriwo nti abantu ababiri the reason lwaki muba babiri kitegeeza omutwe ogumu guba gwongeddeko omulala mukolere wamu muyiyize wamu muwangulire wamu nga bw'obalabye bongera okukkaatiriza ekyo nti emitwe ebiri gisinga ogumu amazima gali nti nze nganze wemba mpadde genuini gundi yangansa yange bali ob'omulundi guli bwe nalimu nalabanga abaali shapu ennyo okusinga bano bali bakabejja nnyo kuba n'abavaako benyini bandaga nti ebibuuzo babiddamu lwakuba munaye twali tutwalako bakoze eki basinze kibanga kuba mu bibinja bya mupiira enwekanga ttiimu yakusatu naye ngaefunye obubonero 6 naye ngaerina okukola ki erina okuva ate n'osanga ekibinja ekiranga mulimu ti eyokusatu efunye obubonero 3 oba 4 twalabako wano Portugal yatwala gundi euro 2016 neeyitamu euro 2016 yava mu kibinja ne points 3 nini etwala ekikopo naye ngaate mulimu abayitamu abaava mu kibinja nga balina obubonero bungi nga France so kati kibeerawo ekyo kati tusuubire nti kino kibawe kyakuyiga bwe bamutandikira ababa bayiseemu wekiba nga kigenda kusigala kya babiri siwe kiri
yes naye kakati luno lwe lumeggano olusembyeyo olw'ababiri era betugenda okulangirira bagenda ku final kati ababa n'abayiseewo kugenda ku final bwemuba nga muyiseewo babiri muyambagane so si nze kansome Chelsea nze nsome Arsenal mukwatagane oyinza okwekwasa muno nti wasomye Chelsea naye nga gwe ansa ya Chelsea ogirina naye nga oli yasomye Chelsea tagikola ki kitegeeza ise tiimu waka mukolere wamu muba mujja kuwangala bonna aba n'abayiseewo tubaagaliza buwanguzi muwangule. Yes. Mubaka ki bw'olina ku bayiseewo jjo ababingwa amabingwa kuba bwe baatuuse ku tubali amannya ago tugalina agamaze dde okutuuka ku fayinaali bo balwanirira piki abajjo era kwe bali bawulira mu kadde kano obubaka bwe mbawa mu mbeera gye tutambuliramu n'ensi gye tutambuliramu tutambulira mu kulemerako bantu babiri abalemeddwa mu nsi asooka y'oyo akola nga talowoozezza owookubiri yalowooza n'atakola be bantu babiri abalemeddwa ki ensi kitegeeza bw'olowooza kukola totuula butuuzi ate tokola nga tolowoozezza kikyengezaako okuzinga mu kintu kino nti balowooze bakole. Finals tezabaddewo jjo wabula bayiseewo okugenda ku finals kitegeeza bakyalinayo akabanga okwetereeza kitegeeza balowooze bakole ki bakole batekinge time barehasinge banoonye buli kimu bakiyitemu batraininge bakole ki buli kimu bakiyitemu times there balowooze bakole bwebubaka bwensobola okubawa nokuli kyatukoyanza nnyo obubaka bwotuwadde ate era mwebalina kubeera mu soyisoyi mubingwa amabingwa ne mubingwa extra nange neyanziza nnyo okumpa omukisa ogwo nzaani gwe nokulikya lwaki ngamba nzaani bantu bangi boolesa ab'enjawulo naye nyinza okuba nga ndi wanjawulo nnyo okuba nga nkomyewo omulundi ogwokubiri ekyo kitiibwa kya Mukama era neebaza ne CBS okumpa omukisa ogwo okuba nga nkomyewo omulundi ogwokubiri nembeera nali mubingwa nembeera mabingwa ki bing extra kiba kyanjawulo olesa basereba ab'enjawulo abalina amannya abalina ki but I came back the second time kitegeeza okusema kw'abangi n'okwagala nakomyewo ekyo kyebaza nebaza ne CBS sobola kwerabira kwebaza Allah oyo asobozesa bino byonna byetulimu yatuwa obulamu yagabirira tutambulira mu bizibu tutambulira mu kwonoona mu mbeera yonna tutambulira mu kugezesebwa naye byonna yasalawo kibe era tulina okumwebaza tulina okutambuliramu naye bwoba nolina ensobi kkiriza okwenenya bwoba n'ekizibu kkiriza okwenenya bwoba n'essanyu era Allah tomujjangako ngalo olina kukola ki olina kumutendereza olina kumwebaza n'okwenenya bwotali bwogenda mu maaso kuba buli kaseera we tutambulira mu kwonoona n'obubaka obula bwe njagala okubawa kino kiri jeno simanyi oba obudde butumala kino kiri jeno I'm just going to talk about life nti ensi oba omuntu ku nsi alina ebizibu bisatu discrimination poverty poverty and ignorance. Discrimination kwe kwesosola okuteyagaliza okutayagala n'okutakola ki okwekubamu emiwaatwa to discriminate kugamba nga oba nkitegeka bulungi simanyi okweyawulayawula okwo okwerondalonda nti ate ono sigundi ate no sigundi bikiwe something kind ng'ate fena tuli banda etya poverty bwe bwavu ekyo kyo kimanyiddwa then ignorance bwe butamanya naye ebizibu bino ebisatu bigwawo na answer meka na ssatu oba na solutions ssatu with discrimination where there is love tesobola kuba na discrimination as in ntambi ng'onjagalizanga nange nkwagaliza ng'onjagalanga nawe nkwagala otegeera tetusobola kuba na discrimination mu Quran mwekiri ne mu Bible mwekiri love your neighbors you love yourself neighbor gwe boogerako tebategeeza muntu eyakuzimba okumpi wabula omuntu yenna akuliraanye aba neighborwo n'oba otudde mu taxi aba neighborwo n'oba oleze mwana omuntu yenna akuliraanye mwagale nga bwe weeyagala kasita oyagala omuntu ono nga bwe weeyagala tetusobola kuba na bizibu tetusobola kuba na kweyawula tetusobola kuba na butaagaliza then poverty obwavu bugwawo na kugabana
nti abitugeze toyinaamu neninamu omutwalo naye nga bakwata yettaano nange nsigaze mmeka. Yes, ffenna tuyinza okuba nga tetulina kimala naye ate ffenna tetuba ku zero. Ati n'ettaano zenkwadde osobola okuba ng'ogenda zeeyambisa okuba ogula airtime okuba essimu emu ng'ate ffenna yegenda otugaggawaza ngegenda okuleeta ezisingawo naye nga ttaano ezo zenkwadde zezikoze eki kitegeeza sharing. Omuntu bwekuba nga mutuufu tugabana tetwandibadde na nsonga lwaki omuntu bamuwa ssente z'eddagala okugula eddagala ly'omusujja ayiteeke mu ddwaliro n'ataligula n'azimbamu ennyumba. Omuntu n'omuwa okugula eddagala ly'abalwadde basirimu naye ng'akimanyi ne mu nsi mwali abalwadde basirimu ebali nga n'okuzaala azadde nga n'abaana be batambula batabaala naye n'ataligula n'asalawo akolemu ebye ng'omuntu. Kitegeeza abatagabanye kitegeeza yeerowoozezzaako nga ye naye abalala batakoze eki tabafuddeeko naye nga mugabanye ng'oliteeseeyo ng'oyagaliza kitegeeza abantu baba bajja kuwona. Thirdly, ignorance obutamanya bugwawo na kusoma na kumanya. Education, the way you define education is nyinza okukozesa oluzungu olungi tujja kubivuunula. Education is learning the experience of others. Sijja kiwanvuya nnyo let me just abbreviate it mu mbeera bweti. Learning the experience of others. Nti ebintu bino byonna bye tutambulira mu bulamu tuyiga abantu babikolakolako dda. Learning the experience of others babiyitamu dda. There is no need of finding the area of a circumference ng'olwedde waliwo yagifininga yagiteekawo n'akuwa ne formula n'agiteekawo ti the area finding an area of a circumference is pi squared tekikwetaagisa ate g'ogenda ogivumbule. Okitegeera tekikwetaagisa kitegeeza babiteeka bino byonna bye tuyitamu waliwo abaabikolako dda kitegeeza betuyigirako. N'ekyokubiri kkiriza okuyiga kugamba teri kintu kitalina solution. Tulina both education in both formal and informal. Olwo amagezi ge tuyigira nga bwe tutudde wano nina bingi bye nkuyigirako olina bingi by'onyigirako olina omukisa gw'ompadde nange n'omukisa gw'enkola ki. Then olwo amagezi ge tuyiga ku ssomero lwaki tugenda ojja genda mu geography bakusomesa Manhattan Islands nga totuukangako na gundi mu USA naye ojja kutuukayo ozitegeere ogambe zezino zetwakola ki. Kitegeeza osoma kuyiga kumanya. So obutamanya buvaawo na education both formal and informal. Amagezi ge tuyiga getuyigira ku masomero getuyiga mikono gyaffe mubawaka negetuyigira ku ssomero. Even accepting to learn n'okukkiriza okuyiga. Yes, okuyiga kusobola okubaawo naye ate nawe mwennyini okukkiriza nti simanyi njige. Kyekiri omukulu kye yayimba nti atamanyi bw'atamanya nti tamanyi abamuyizi mumuyigirize abamanyi mumuyigirize. Oyo atamanyi bw'atamanya nti tamanyi abamanyi bakole ki bamuyigirize. So yembeera gye tutambuliramu bino byonna mbyogedde kubanga muli n'abatuuliza bangi abali ku mmando. So njagadde bwebaka wembalinyo njagadde mpiseewo ffenna twagalane yensi gye tutambuliramu ntambi tukuze kituufu tuzadde n'abaana okitegeera tukwayeza n'okulikya ntumira bona abatuuliza batumira nnyo. Family yange yonna ngitumira baganda bange bannyinaze bamaama bange bakitange bajjajja bange mikwano gyange gyonna abanjagala batanjagala mwena mbatumidde nnyo era mbaagaliza ekiri ekirungi nga bwe tukuuma alizaati ezivudde obw'omukulu. Ono nga tomutumidde wangi ono ngambi ntumidde 18. Tiimu Sheko omuliro wa Junior ne Iga Hamza bakunganyiza points 13. Songa ne tiimu Kajambia omuli Mayanja Isima ne Kalanzi Tone bakunganyiza obonero 11. Tiimu Nakaseke omuli Semogerere David ne Rubega Joseph bakunganyiza points 13. Kiba kitegeeza tiimu Makerere Boys ne tiimu Mukono ne tiimu Kajambia tebasobodde kukimakinga kwesooka finali. Tiimu Nakaseke besoze finali. Tiimu Kadifu bali ku finali.
ne ttiimu Sheko nabo bali ku fayinaali. Twongera okubeebaza okutindiga engendo ne mujjanga buli lwakuna era tubayozaayoza abayiseewo naye olugendo terunaggwa wakyaliyo fayinaali okuwangula ssente $1.5 n'emitwalo 75 abanakwata ekyokubiri. N'olwekyo akadde kano temugenze kuwumula, mugende musome, mugende munoonyereze, mugende muyambagane, musobole ate okwongera okwogiwala fayinalo weneetuukira. Njagala okubeebaza betukoze nabo bonna olunaku luno olwaleero. Steve Libiri mu ndaku sadi y'obubonero, Nsuluga Joseph Capex, Bisolo Guy, Sound Guy, abasoyisoyi Diane Peace Baagala, Rajja Bukana kulya boogere, ne guest musoyisoyi waffe olwaleero abadde no Creature. Tubeebazaamu akensoso ate era ne CBS Digital Department namwe tubeebazaamu balinyuma bule ddala okutambula naffe mu nsonga zino. Tujja kudda ku lunaku lujja kwa mukaaga mu Bingwa Toto myaka 14 n'okukka wansi. Tusuubira abamegganyi okuli Sekulima Abdul Latif owaviira ne Arsenal, n'Ambassador Kasiberindo wa Vipers ne Man City, Sendono Simon Clive wa Liverpool ne wa Vipers ne Liverpool, kwagala Simon Peter Alvin wa KCC ne Man U, ne Serwanga Dalton Jefferson wa Express ne Liverpool, songa ate Kisenyi Robert wa Uganda Cranes ne timu ya Man U. Mwe mujja okujja ku Lwomukaaga saa 9 Mwingira Studios ku ssaawa 10 tubeera tumaliriza era mwabo mwe tujja okulonda abagenda okwesoga final. Jjukira nti tugenda kubongera kufiize musasula ku ssomero, tugenda kubongererako abo bonna abanaaba bakoze obulungi abasatu abana abasukulu ku bannaabwe. Kale namwe mwongere okunoonyereza, mubuuze baganda bammwe, mubuuze bakadde bammwe, kubanga ebintu bino byetaaga okunoonyereza. Njagala okubeebaza mwenna abatuuliriza okuva gye twasookera Pakistan zino mwebale nnyo mwebalire ddala, mwebale nnyo mwebalire ddala. Abaweereza obubaka Mbazira Tone akwebaziza no Creature agambye ebintu abikolera ddala bulungi nnyo, Deko Senkumbe Wankulukuku, Badru Madrid n'abalala abayise ku mikutu egyamukwanira wala. Mwenna muli bangi nnyo sobola kwomalayo, mwebale nnyo okutugoberera obudde bwonna. Njagala okwebaza abavugizi betutambula nabo bannaffe aba Arapex Tire Adhesive